الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وجوده ولطفه وعفوه على فصلوا على الحبيب المصطفى امتثالا بأمر ربكم حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معلم هذه الأمة ما ترك عمارة ولا شارعا ولا بناء ولكنه ترك الإسلام استطاع أن يغير به وأن يستعلى على الجوع والمذلة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الله سبحانه وتعالى واشتي وجل جلاله أشات ودي شنجري شو بالسلام سبا الله تبارك وتعالى بلينغ أشتكو ميلا كسيرا كنا بقى كنا مسينكنا ثم سبا الله تبارك وتعالى بلينغ سا أكسا سنمي كوشم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أبرغان بارك الله فيكم دي مساني فنيو. I think idarasa yange sose okusomesa ko wano mu bendo lyeno naye nja kwebaza ba Sheikh Sharif, Sheikh Sulaiman wakadhalika nabala ba Sheikh bonna wallahi omuntu gwakoze gwa beyi tubeeraje tubeereye waffe twalabanga baweereza naffe je tubeera tulatya nga tuweereza so saba Allah tabaraka wa taala fenna biringa atusiima atina mu abajjo okusoma wallahi abasiime omuntu okuwaayo ebiseera bino obudde bwe najja asome si kyaki Sheikh si kya bulijjo wallahi so sabanga Allah tabaraka wa taala nawiraga kiriza ennaku zo zokoze otya zo waddeyo saba Allah biringa atujaza khair biidhnillahi tabaraka wa taala. Omusomo gwampeereddwa guyina ijabiyat ne salbiyat, guyina merits ne demerits oba advantages ne disadvantages wabula okusinziira ku budde oba kusinziira kadda akaliwo essaawa zino kibandaze wano ku simu kimudabe ntunula bwe nti wallahi ndaba nga tusola bigata bibiri ate nga nze saagala kujabula ne bensomesa ensonga yange emu naye ng'ekoze etya wallahi ng'etegerekese. Omusomo olwo gwabadde gumpeereddwa ne gukyusibwa kati mwago gwakyusibwa baŋŋambye okusomesa ku birungi ebiri mu kukozesa emitimbagano obulungi obubirimu n'obuki kyokka ate nga nze ndaba nti ate ebibi bye bisinga ku biki nange nensalawo ne ŋŋamba nti leka tusooke ebiki leka tusooke ebibi Allah bw'anaatusaasira akadde ke bampadde nga kakyaliyo tulabe ku birungi kubanga ebirungi abasinga mwena mukola ki tuli fenna kubanga Allah yagamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi ebyengera Allah byatuwadde bw'osalawo gamba nti Sheikh utandise tuula wansi ubibala wallahi tosobola kubimalayo tuli fenna abooluganda. So ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byatuwadde mwe muli ekyengera ekyekitimba ashabakatil ankabutiya. Lwaleero omwana abeera n'essimu alina laptop waka waliwo TV kwegamba nga bimwanguyiza omuntu abeera atudde wano emukono naye ng'eggulire eryalaba baalikoze oba lyakwatibbwa ng'alikwata awangaalira Lwengo Masaka kyotera wansi eyo naye nga ye aliriddawa. Kati ebyengera Allah byakoze atya byatuwadde mwe muli ekyengera ekyaki ekyekitimba oba ekya internet. Wabula olwaleero insha Allah tugenda kulaba ku bibi ebiva mu bantu okubeera nga beetalidde okukozesa ki tuli fenna abooluganda vaibu nga ntono kimukoye wangi point esooka abawandiika barakallahu fikum problem gye tufuna mu kukozesa ekitimba esookera ddala tugamba nti nno dhiyaa'u al awqat beebadde okubeera nga boonoona ebiseera byabwe. Wameniambia kwamba kuna baadhi ya Waislamu hapa wanafahamu Kiswahili sawa sawa. Okay, inshallah tabarak sawa, taendelea pamoja sawa sawa. Yani dhiya'u al-awqat, abantu okubeera nga boonoona ebiseera byabwe. Bw'otunuulira ebiseera omuntu byamala ku simu ng'ali ku TikTok ali ku WhatsApp n'ebiseera omuntu byamala ng'asoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah Qur'an abaffe ekibuuzo byenkanankana. Nsobola otandika n'ekibuuzo bamaama mumpulira bwakedde ku makya omuntu nga abadde alina ekkatala era esoma Qur'ani
yasomyewo safha au safhatain. Naye ate ng'obudde bwe yakawa whatsapp oba essimu bwe businga okubeera nga buki, bwe businga okubeera nga bunene. Bwe mba nnimbye nga mugamba seeka awo nedda. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu al-asr, yagamba nti wal asr, Allah yakola atya? Nagamba nti innal insana lafi khusr, omwanadamu always wallahi abeera mu khasara. Bali mukimanyi ekyo? Omwanadamu obulamu bwe bwonna abeera mu loosi. Lwaki? Allah yagamba nti illa alladhina amanu, okujjako abo abakoze batya? Abakkiriza Allah tabaraka wa taala, wale ambaye wanamwabudu Allah tabaraka wa taala pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Omuntu nga akkiriza Allah, asinza Allah subhanahu wa ta'ala, nakkiriza n'omubaka we sallallahu alayhi wasallama. Tulife n'abo Luganda nekitegeeza ki? Nekitegeeza nti ebiseera by'olina, ebiseera byennina wallahi mahduda au muhaddada, biseera bigere. Omuntu nga Allah amutonda ng'agenda kuwangaala emyaka 2 mu nsi, essaawa zino olina emyaka emeka? Okyaweza ya 2? Wallahi tokyaweza. Kambawo ekizampa ku muganda waffe yakafa Muhammad, so Allah musaasire. Segirinya abadde mbaka wa parliament okumala akaseera, Allah n'amugirira omusiiba ne bamusiba. Bamusibye agenze mukomera, avudde mukomera kwe kufa kwe. Nekitegeeza ki? Nti obulamu bwe teyeyagalidde muki? Wallahi mu parliament. Bw'atyo Allah bwe yateekateeka. Kati omuntu ayonoona ebiseera bye, njagala omanye nti akaseera konna ogenda kusinkana ani? I'lamu anna al-umra qasir, obuwangazi Allah bwakuwadde muganda wange butono, wallahi butono. Sheikh omuntu awangaala emyaka 10 ameka oba ameka? 5 nasinkana ani? Naye ate abantu abawangaala al-umam as-sabiqa bawangaala emyaka mingi, myaka 9, myaka 10, wallahi nga webali. Niwe ne waffe Uganda omuntu okuwaza emyaka 10 nga tumukolera anniversary olwokuba awezezza 10 nga mulaba bawangadde nnyo. Tulife n'abo Luganda. Allah agamba nti illa alladhina amanu wa amilu salihat, tebakomye kwete kukkiriza Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa amilu salihat, wanapambana na dunia, wanahangaikana kwamba nini? Kwamba kufanya kazi zao kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Eyo babikola omusana gubookya, batudde wansi bawandiika bakutte kalaamu zaabwe, naye ng'ekigendererwa kyabwe baagala Allah akola atya? Tewali yazze wano nti ayagala imaamu amusiime. Tewali yazze wano ng'ayagala imaamu akola atya? Wallahi buli mwalina gye yavudde Sheikh barakallahu fikum, naye ng'ekimuleese azze kusoma diini ye yabuki? Yabusira. Bannange dhiyaul awqat, obudde bwe tuwa ekitimba, akadde ke tuwa Facebook. Njagala omusiraamu awanike omukono alina essimu ya WhatsApp, agambe nti seeka wallahi nze malako olunaku nga sigenze ku WhatsApp. Babiri awanike omukono barakallahu fikum. Anga data amuyina, leave alone seeka siyina data. Nga data omuyina, you spend a day without using WhatsApp. Wanike omukono bwoti, wallahi nkulabeko. Alimba oli mu nyumba ya Allah. Naye ate wallahi Sheikh Sharif, omuntu asobola okubeerawo nga tagenze ku WhatsApp, reason being talina data, wallahi nawulira pain, nawulira obulumi obwo. Naye olunaku ne luggwako nga tasoma ekitabo ky'owekitiibwa Allah, n'akiraba nga kya bulijjo, n'atasalwa, n'atennyamira. Lwayi kya bulijjo. Ne wallahi lwatagenze ku kitimba alwala n'okulwala, lwatagenze ku TikTok akola atya? Kati obuwangazi Allah bwakuwadde, tayimu Allah gyakuwadde, musiraamu ogimaze okola ki? Njagala owulira ebigambo bino eno ebya Imam ayitibwa Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah yagamba ghadan tufiya an-nufus ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. Omusiraamu wulira ebigambo bino barakallahu fikum. Amala ebiseera byo, amala obudde bwo
ng'oli ku kitimba n'ogaana okujjukira Allah subhanahu wa ta'ala, oli ku mupiira n'ogaana okuganatanyiriza Allah subhanahu wa ta'ala, oli ku TikTok ne batuuka n'okusaala jamaa n'egenda, okyali ku ssimu. Ibn Rajab yagamba nti ghadan tufiya nufus, musiraamu ndaba leero oli mulamu naye bugenda keera ku makyanga okoze otya, wallahi ngofudde. Kyesigenda okuddako yagamba nti wayahsudu zari'una ma zara'u, abantu abawaayo ebiseera byabwe ne basinza Allah ne basiga, bagenda kungula ebyo bye bakola batya, wallahi bye basiga. Kale ate ekikwewuunyisa nti abataasiga nsigo balinze maki, balinze makungula, naye amakungula ogenda gafuna otya, wallahi nga tewasiga. Banno basiga kasooli, basiga ebijanjaalo, it's now time to harvest, bagenda ku harvestinga, bafunye maali yaabwe, ate gwe okwatibwa ekkukuuzi anti tewasiga. Banange tusige, tukozese obudde waffe Allah bw'atwala tukoze tutya. Wulira kano, yagamba nti in ahsanu, musiraamu bw'osiga n'okozesa bulungi obudde bwo, ahsanu li anfusihim, teri agenda kufuna mu budde bwo, gwagenda okola otya, wallahi gwagenda obufunamu. Bw'osaala empeerazo zidda wange, salaamu alaikum, bw'osaala empeerazo zidda wange, bw'osiiba empeera yedda wange, ziba zaani? Barakallahu fikum. N'agamba nti wa in asaa'u, bannange ate omuntu bw'ayonoona n'akola shiriki n'agenda mawulidi n'ayabya ennyimbe edduwa za 40, Sheikh yagamba nti fabisa ma sana'u, wallahi biwakola byonna bwe bigenda okukwatibwa bikusasulibwe maaso gani? Maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza kyabo Luganda, tukozesa akadde kaffe Allah katuwadde, tukozesa obudde bwaffe Allah bwatuwadde, tumusinze, tumegayirire Allah subhanahu wa ta'ala, tusabe Allah tabaraka wa ta'ala atuwe chance. Tukole tutya? Wallahi ekikwewunyisa ekikabi amaziga nti al-umr obuwangazi wal awqat, wallahi n'ebiseera ma bitaud, wallahi tebidda Sheikh. Sawa zagenze musanvu, zagenze dda, tezigenda kudda, wallahi nga zifanagana nga zino mu mwaka guno gwenyini mwezi, tezigenda kudda, wallahi zigenze. N'obuwangazi olwekkola olugenda terukola lutya, wallahi terugenda kudda. Naye ebirabankanya abantu nga bali ku kitimba, bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku ki, banoonya ssente ne beerabira Allah tabaraka wa ta'ala, kyokka nga ate almaal yuawwadh, bwe ziba nsimbi nga zobadde onoonya. Leero bw'ofuna loosi nkyogenda kola otya? Atalina data olwayo tagenze ku TikTok, amanya nti Allah leero tampadde, tomorrow Allah ajja kumpa ngende ku ki. Naye wallahi obuwangazi olunaku olugenda terudda, essaawa ezigenda tezikola zitya. Allahu akbar walillahi alhamdu. Baganda bange tezidda. Nekitegeeza ki? Buli muntu akozese akaseera Allah kamuwadde, kozesa obuwangazi bwo Allah bwakoze atya. Ate wallahi tulabye nnyo ennaku zino abaana baffe betuzaala tubazaalire ku mulembe ogwa .com. Abaana babeera ku ma-TV tebasaala, abaana tebagulira iPad, babeera ku masimu always, tebasinza Allah, tebasoma Qur'ani, obudde bwabwe bwonna wallahi babeera ku kitimba. Anti munnange baana ba mugagga balina buli kimu. Dadi yabagulira wifi ewaka weeryawo, kyagala kyasakinga n'amala ebiseera bye, tasinziza Allah, tasomye Qur'an, takoze eki, ali awo budde bugenza akuze. N'obuuza owaaye musajja mukulu, mukyala mukulu, nti yasawuna wagimala, nti nedda. Naye ng'ate obudde bwawa TikTok, bwawa Facebook, bwawa Twitter, bwawa essimu, wallahi obudde bungi. Ojja kwesanga nti obudde bw'oyonoona, ojja tutuuka akaseera okwegooma, wallahi nga tukyasobola kubufuna. Falau anna lana qarratan, Allah omuntu agenda kwegomba, ya Rab, singa ompayo ka chance nezidda ku nsi nenkusinza nezibadde dakiika 2 nensoma Qur'an, adhkar, tekikyasoboka. Kitegeeza ki? You still have a chance.
wallahi chanso kyagina eyokusinza ani eyokusinza Allah subhanahu wa ta'ala eyokusoma Quran. Abantu abeefula nti muli busy nawulira no balina online school lawudha bagirina n'emikutu emirala. Why don't you register? Lwaki tokisajjala n'osoma anti obeera busy? Beera ku mulimu ng'osoma kubanga tosobola kujja muziki kola ki? It's okay. Beera ku mulimu ng'osoma nti aliko nti kitenda yasomesa oyo katerega soma tosobodde kukola otya. Naye omuntu sheekh tasobodde kujja kusoma ate nga neye takola atya? Wallahi nga tasoma. Baganda bange basiraamu, ebiseera ekyokumeka at-ta'aruf ala suhbati suu. Abaana babeera ku mitimbagano okwo ne basaakinga banoonya emikwano, naye ng'emikwano gye banoonya tekijjudde bwonoonefu woowe. Anti munnange neegomba okwogerako ne gundi omuntu ajoga Allah, omuntu akola shirik, omuntu omwonoonefu. Juzi nalaba musajja mukulu imaamu waawa Allah musaasire naye ng'ali awo agamba wallahi nsaba Allah bannange ansiikainima amafiina ndi bubi naye ng'osaaza abantu. Wallahi wegala sigala muntu ajoga Allah subhanahu wa ta'ala, omuntu akola shiriki, oli ku mitimbagano, oli ku TikTok, oli ku live osaba ga bannange mpuliranga nesunga mpuliranga njagala kumusisinkana asaba buyambi. La hawla wala quwwata illa billah. Kozesa mutimbagano asaba buyambi. Agala mukolako mukwano munnange nakunoonya Allah akundetedde akumpadde kati njagala kino sente zagenda okuwa azijja muki? Azijja mu bushiriku zoyagala akuwe gwe imaamu asaaza abantu. Emikwano egyo gitwonoonedde ddala. Nosanga omuddu nga yessanyu lye mukwano gw'abayimbi agenda ku Facebook page y'omuddu n'ateekamu erinnya n'asaakinga nti njagala gundi n'amusindika message tiyo ka message ne kamuddemu reply. Jange nsanyusa okulaba biriki nga tubiraba naye ng'omukwano wallahi sheekh gw'ofana gwo. Emikwano omujali badde abeera gye kigenda omugasa mu maaso ga Allah. Basheekhi weebali, baimaamu abalungi weebali bakoleko omukwano. Law aradta istifsaran, bw'oba bwena kyagala okubeebuuzaako babuuze, bagenda ku replyinga, bagenda kuwa. Ne wallahi sheekh omuntu n'abeerawo ng'emikwano gye bayimbi, buli kayimba akafuluma akamanyi. Abaana abato omwana n'abeerawo ng'alina essimba amugulira iPad naye nga buli kayimba akafuluma akamanyi nga naye kayimbi amumanyi nga n'olunaku ekafuluma alumanyi. Mwana muto primary level ali ku kitimba ali okuyeeyagala kayimba kyakafulumye ate mwana atu yaweereza limbade nti abaye waliwo akazze wakalabye asinakalaba nvanakalaba. Municipal aflam films abaana bamaze ebiseera byabwe bali ku firimu. Buli firimu ejjanga mpya nga gidownloadinga tata yagula wifi free of charge. Obudde obwo omuntu bwayonoona n'akola emikwano, afuna emikwano gino gya mwonoonefu muli wa bisiyaga, ono munyi wa mwenge, ono mwonoonefu bw'ati. Ne wallahi ekikwemisa Sheikh Sharifu nti omuzadde olwaleero alabanga omwana we bw'abeera nga mukwano gwa muyimbi agamba mwana wange nayina bw'atuuse olaba gundi mukwano gwe. La hawla wala quwwata illa billah. N'omwana wamugamba nti mukwano gwange Sheikh Abdul Nasir, laba ono omwana aye mwana mmwe abamuta bannange Sheikh omwagaza agenda kugasa ki? Anti munnange bali ku .com bali ku .com alabanga omwana we senga abeera wa muyimbi fulani eduniya akosa atya? Eduniya ogimaze naye akhira ogenda kukola otya? Baganda bange basiraamu, buli muntu akwana omukwano ogugenda omugasa ku nsi maaso gani? Nobeera ku kitimba sheekhi abantu batulabu ilm yahrisun wallahi bakwata balina emirugube naye nga banoonya basaakinga bagala sheekhi. Tubeera mu madarasa omwana naja nagamba seeka wallahi kunonyeza ebbanga sheeka mbadde nkusobako ku kitimba sikulabangako ne wallahi kenkulabyeko alhamdulillah n'akaaba n'amaziga. Wallahi akulabyeko akabya amaziga. Sheikh Abdul Nasir mulabyeko sheekhi wange nsomeseza ebbanga nsomera ku kitimba
ne mulabako nenkaba amaziga nege wallahi essanyu lyo bameka mu baana olwaleero mulaba ebivuluwaira ebiteekebwateekebwa mwana omusiraamu n'avaayo n'agenda mu maaso g'omuyimbi n'akaaba amaziga bannange nze sikirabangako subhanallah ono agenda kuyamba ki guno omukwano gwokwanye gugenda kuyamba ki mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala illa khizyun wa nadama ogenda kwejjusa basiraamu baganda bange ab'ebitiibwa ku Facebook ku Twitter simanya wawa noonya omukwano ogugenda okugasa mu maaso ga Allah omukwano ogutagenda kugasa ogwo omukutu gugalewo abantu bali ku WhatsApp okwalina emikutu sheekhe banasara ebintu ebyobwononefu vidiyo ez'obwononefu ziri ku Facebook okwo ziri ku TikTok ziri ku WhatsApp bw'otunulira abaana olwaleero abaana abawala mwana omuwala avaayo ng'ali bwereere ayambadde akasikaati amabere gali bweru n'agamba nti for more information n'ateekako kakontakiti ke wansi abamwetaaze asoba omuntu ako ng'ayita ku nnamba eyo ali mu bwononefu abaana baffe seeka boononese abaana b'obusiraamu boononese bambala bubi kati sawa zino olwaleero abaana bakozeseza emitimbagano okubeera nti banashara buli kimu oli wafuna misunderstanding ne baawe Sheikh Abdul Nasir wallahi agenda mwana aba media nga bamukwata bamujjako gundi bamugamba ne baawange yankola bwati ne bwati mwirabe bibadde osagala byogerako ne mbimanyi n'okunsinga omuntu ng'afunye misunderstanding mu makage ne baawe oba mukazi afunye misunderstanding ne baawe omusajja ne mukyala we bigwerawa social media ne social media tugifunyemu ki bwatu Allah subhanahu wa ta'ala nombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe basomesa nti abaye bwemufunanga misunderstanding yalla ala tul muruga mu social media goloza Sheikh Sharif bubukera ku macholi naleta mukyala oba naleta baawe mawulire kitibwa njani ekigenda bagenda kusunga bulijjo kino kyononefu bulijjo kino kiri bwe kiti n'ebitali bituufu byonna gwabyereetedde naye ate omubaka yasomesa atya bw'ofunanga obutakkaanya olina kukola otya ebyo abantu babivaako bakola bye baagala lwaki ensonga ya shabaka al ankabutiya internet abantu abamu baagala ensi bamanye omuddu omu yagamba seka nkubulire nti erinnya newe linaagaana mu bulungi lino ddikula mu bubi what does it mean kale baganya okuntegera mu bulungi kandi nonye mu bubi abasajja abakulu olwaleero omusajja omukulu nga yambadde kapule kana akasulwamu n'akambala najja ne bamukwata vidiyo n'agisindika ku TikTok ng'azina amazina anti anonya likes ayina abaana ayina abamuzaalira omukyala ayina mikwano gye imagine sezaala watuneta ku kifaananyi ekyo nga wakeera ku makya nojja mu makaage n'omusaba omwana we nakulaba nga oyambadde kapule oli mu kunyeenya onyeenya ki abakyala Allah subhanahu wa ta'ala be yawunda obulungi mashallah tabarakallah bokedde ku makya bavuddeyo batandise okwogera nze nnina ekitone otugamba tukole tutya sigala n'ekitone Allah kyeyakuwadde kimala nebbaawo oyagala gye otugambe tukole tutya bannange tutye Allah subhanahu wa ta'ala nga tukoza social media yalifuuka ensonga Allah subhanahu wa ta'ala wallahi nakwokya omuliro gwogirabanga ekyolubalaato niweteekayo ng'oyambadde akasikaati kajjeyo figayo nolabanga oli wakabi oli mulungi mukyalo omukulu omukyalo omusiraamu novayo nogamba nti wallahi nze Allah yannunga awulira nga yagala kundoza akajje omukyalo omusiraamu yakkiriza Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ozadde abaana bakuze balaba maama ze mu maliwulire ali mu kwogera bintu bya kipumbaavu bwe bityo musiraamu onoonya ki هذه الدنيا لن تأخذ شيئا منها
illa shahadatul wafa. Wallahi newonalungi okwenkanawa nga neba kuiwaka amazzi baganywa hadhihi dunya enensi ya Allah gyoliko lan ta'khudha shay'an minha, toyina kyogenda kugijjako. Wallahi toyina kyogenda gijjako. Abantu Allah bawadde kasente, abantu Allah bawunze, masha tabarakallah, bakomekkereza waliriddawa bali mu social media. Abantu bafite obufumbo bwabwe naye okufa kwabwe social media. Bannange, social media si solution. Social media, it is not a solution to our life. Teberangako solution mu bulamu bwaffe. Bwofunanga ensonga tulina kuddukirawa nga ffe abasiraamu. Mbaka tusomesa atya? Bwofuna misunderstanding ne baawo oyina kuddukirawa, si ku social media. Bannange, social media zitabudde amaka g'abantu. Social media zireese obuzibu mu bantu, zividdeko abantu okuluzinga obulamu bwabwe. Lwakitimba social media. Omuntu Allah namwiza ddiri omwana, masha Allah tabarakallah, namukuba ekifaananyi namuteeka ku Facebook. Golooza bonna bakwagala ozaale, olowooza bonna bakwagaliza. Abantu balina ebiiso. Mbaka yagamba nti al ainu haqqun. Omuntu asaba mutujja butunulirizibwa ati wallahi najulukuka ekiro nafa. Ayina otukabirira bandoze omwana wange okaaba ki? Anti munange social media yekusingira obusiraamu bwo. Omuntu nafuna ekyengera kyonna kyafunye, afunye akamotoka kapya n'akateekayo, abadde bamba amanjogerera nti enkuba anti kakati amugiraba, waita biri ng'afuna accident. Baganda bange abasiraamu twegendereze nga tukozesa social media. ensonga ezala barakallahu fikum. تدمير الأخلاق ونشر الرذائل. والله social media شيخي issa abaana baffe empisa. Bukedde ku macanga abaana baffe tebakyalina mpisa. Abaana baffe nga tebakyalina mpisa. Lwaki? Bayize empisa z'abagharubiyin bali ba westerners. Hali kaliseka mwe kati munange muwangalira mu kyalo. Feka tuli ku .com. Omuntu alina kola bwati ne bwati. Morning mami, how are you? Bwatyo tacha muzadde w'ekitiibwa. Lwaki? Social media. Baleeta aboononefu, baleeta kibanna ennaku zino abali ku mutimbagano these days. Tweyisa bwe tuti omwana n'asiwuka empisa, wallahi n'ogenda okuza omwana ng'omwana talina mpisa. Tulina gye twagenda eyo. Musajja mukulu omu nga n'abaana alagira balagire mugende mubuuze baseeka. Naye nga sheekhe kyabuvunaanyizibwa omwana omulagira nti genda obuuza omugenyi. Kyabuvunaanyizibwa anti yamanyira biri eby'abazungu nti ajja yabuuza aliriddawa, yabuuza ali ewaka, nti azze okukyala yabuuza akola atya. Ebyo bye yamanyira. Abaana nga bali mu WhatsApp, bali mu ntebe, bonna bonna bali bati bali ka WhatsApp, hello how are you, bali okubeeyagala. Omugenyi azze tata mu kuswala ennyo n'abagamba nti abaaye baseeka temunnabalaba. Olw'ensonyi ne bajja salamu aleikum, salamu aleikum, ne batambula ne bagenda. Lwaki? Agayisayisa agavundwa agakyamu ge bakopye ku social media. Ombaka yagamba hadithi inda Tirmidhi, ashahidi yagamba wa khaliqi nnasa bi khulqin hasana, tuwangale n'abantu nga tweyisa empisa ennungi. Abaana b'ozaala, abaana bo beeyisiza batya? Anti munange seeka abaana bange beeyisa kizungu, tebeeyisa kiganda ekyammwe. We are sorry for that. Omwana abeere waka n'awangaala nga tamanyiiwo omuntu yenna nti omugenyi asobola okukyala. Bameka mu bantu abagenze mu maka g'abantu olwaleero, omugenyi nejja n'alekaawo engatto ze n'ayingira mu nju. Olw'okuba omwana tayakula na mpisa, amanyi empisa z'e Bulaaya, n'ajja anti mwana wattu n'ajjawo engatto n'asuula mu kasasiro. Bagenda okujja okuwuza owaayo engatto z'omugenyi zaaliiddawa. Nti I didn't know mummy, you know I don't know those shoes, that's why ziri mu zabaala. Tamanyi asudde mu kasasiro, tazimanyi ewaka. Naye omwana akuze ng'alina empisa tasobola kweyisa bw'atyo. Wallahi abaana abasinga batalina mpisa. Abaana
abakopya empisa z'ebulaaya ez'abazungu ne ziba athalira ddala tebakyalina mpisa. Jusi tulina we twali, oli yajja ne famire ye Kampala, naye omwana bwe yali ayagala kufuuyisa n'agenda waliwo omugenyi wenyini we yafuuyisa, wenyini we yafuuyisa, anti munange hurriya balina eddembe, tebakuba baana. Mwana bwakola omusango n'okumula just okumula obulabuzi bwo kikusibya. Kati omwana n'abirawo ne Uganda ng'akopa empisa ziriwa, wayagala wayonoona, tebagenda mugambako. Mwana wa buwala essaawa zayagala zayingire waka, lwaki? Social media. Dali naye kati okaddiye naawe awo twavaawo dda. Hurriya salama adala, hurriya salama adala, hurriya salama adala. Naye hurriya salama adala yandikulemesa okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuli ffenna abooluganda, ensonga endala التقليد الأعمى للغرب. bannange tugoberera bali abasajja aboononefu abatali basiraamu abajooga Allah subhanahu wa ta'ala. Olwaleero omwana abeera n'essimu bw'ati, nawandiikamu omukaafu yenna gw'aba ayagadde, yani ali mashuhuru, amanyikiddwa ennyo mu Amerika aba mu Ngereza wa, nawandiikamu n'asooka n'astadingi neeyisaaye, nange zinjagala otandika okweyisa. Bwe ziba saati n'azigula nga wandiikako ebigambo emabega, nga n'entambula ekyuka, nga n'enjogera ekyuka, empisa zikyuka. Lwaki? Ayina gwe yeegomba. Naye nga gwe yeegomba taqliidi eyo kwegamba omuntu okubeera nga ayina gwagoberera, gwagoberera muzibe noono agoberera muki? Kati ku mwenna n'agenda osaza munne ekkubo. Nam ani agenda osaza munne ekkubo? Bw'otunuulira engoye ze twambala olwaleero, abakyala ekyambalo ekiteekeddwa okubeera nga kyambalibwa, yudiniina alayhinna min jalabibihin, naye twambala tutya olwaleero? Abakarubi nga baleetayo buno babuyita batya bumusiraamu, nange nsobola, babugiraagira bulinamu dizayini bwe butyo, n'omukyala n'akambala, nalaba nga abisse omubiri gwe naye nga gwonna guli bweru. Abakarubi baleeta ebyagala okufaanagana biriwa, bajjewo kiri ne balaba nga kino ekirungi kye baagala ennyo. Mune waliwo buli obugoye bulungi, buli buti, buli disenti, njagala bwe butyo, n'abeerabeerawo bw'atyo. Naye nga wallahi osanga omukyala sheekha amaze emyaka 2 mu bufumbo, ne wallahi ng'ali bwereere, tayambala nk'obusiraamu bwe bugamba. Lwaki? Anti munange sheekha tugoberera Bagarubi. Naate njagala mujjukira omubaka yagamba nti latattabi'anna sanana man kana qabilakum. Wallahi abaana bavubuka olwaleero bambala empale nga ziriko damagi ku maviivi. Lwaki? Anti Messi yajambadde, bamulenga ajambadde, Ronaldo yajambadde. Olina ayambala esaati nga njulifu, numubuuza wali wabadde ki? Nti asikati munaye gwe mulembeseeka mwe muliriddawa, ffe atufuula baddofe ate nga yeddofe, ye yeddofe ddala. Ennyambala ekyuse, abaana okusiba balansi, ogenda masomero gaffe ag'obusiraamu n'okwaba n'amaziga. Lwaki? Ate munanga Bagarubi nosanga olinga atambula mu kkubo ng'abobinga alawuna. Lwaki? Yalabye gundi ng'akikola, nti munanga amwagala. Taqlidi al-a'ma, eyo engoberera eyo si nnungi. Fe obusiraamu buyina enteekateeka gye batuteekerateekera nti omwana omusiraamu aba muwala oba mulenzi ayina kwambala atya. Abantu enkofiira bazivaako, bambala topi.
lwaki anti munange bakupa wali kyava buzani kaseka topya eri haramu leeta obujulizi. Abo abantu batuuse naye ate njagala mbagamba abooluganda bwe tunaaba tetwegendereza wallahi twalisinkana Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah tabaraka wa ta'ala simusajjatu tuli fenna omanyi ebirisa mu lukuwakuwayo mangu mangu obudde bampadde butono. Tuli fenna yensonga eyala ihmal janibu sala wa dhifu al-ihtimamu bihi. Twatandika okukozesa emitimbagano, tulaba firimu, abakyala tulaba obuzannyo, tayimu y'eswala neetuuka tunogamba wallahi Allah nansooka kansooke nkamalirize kabadde kawooma nnyo. Ate ekyennaku nti akazannyo k'oku TV tebakapoozinga, kyengera kugamba okapoozinga nti okapoozinge kakole katya, kayimirire tumale okukola otya, ko kagenda mu maaso. Omukyala kyava akola kyagamba nti owaayi Mariyamu nti wandi maama anti munagwera abanze ensaale bwe namala okusaala ojja kunnyumiza. Awo we tutuuse. Omuntu n'apostponinga eswala asaane kazannyo. Waliwo firimu ezannyibwa yampya yazze, eswala neetuuka oyo n'agamba nti haseeka omanyi kati nkoze ntya. Bwe beera nga yasiddi asobola ogipoozinga ayinamu ku imaani ennafu n'agipoozinga n'akola atya, naye era sitiiru asaalanga ebirowoozo bimugamba nti owaaye yangu yakafirimu kakuyitako osubwa ebiwooma. Lwaki? Abantu wallahi sheekhe tebakyasaala, abaali basaala jjama tebakyasaala jjama. Lwaki? Alina live gyakola atya, wallahi alina live gyaliko. Nina we nabadde jjo waliwo ebyabaddewo nina osanga abaddu ba Allah bonna nga bali awo, sigenda kukozesa kigambo kino kirimu okuvuma, kwegamba nga balondo badde eno omwazi nyagamba nti hayya ala swala, baganda bange mujje eri eswala, bali ku live balaba ki ekigenda mu maaso, kigenda kugasa ki. Bw'onaaba ofudde ng'osinkanya Allah mu kaburi ogenda kugambayo kyogenda kwogera ki muganda wange omusiraamu? Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu suratu Maryam, yagamba fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salah. Allahu akbar. Byamala obbatuukako ebyo ne beeyuna emitimbagano ne batuuka n'okola ki? Okulekayo okusaala. Abaali basaala jjama ne zikola zitya? Ne zigaana, batandisa saala butundutundu. N'osanga omusiraamu ng'eswala zonna ttaano azigatanga zeewaka. N'omubuuza lwaki? Seeka wallahi mbadde bize, mbadde ne bakasitoma bangi nga sirina we nsaalira. Ayinamu kayimaani akatonotono, yabeera n'akasoolo ke mu ofiisi, banange mungumiikirizeemu ko nsaaleyo katono wane eddakiika nga 2. Oyo ayinamu kayimaani n'asaala n'asitamula ne bakasitoma be. Lwaki? Oyo ayinamu kayimaani akaki? Naye wallahi osanga omuddu sheekhi ng'ava ewaka ng'asadde subuhi, eswala zino zonna zisaala zeewaka, anti munange abadde bize. Naye nga lwaki abadde bize? Allah agamba nti wattaba'u shahawaat. Firimu, buzannyo, simanya bikoze bitya, simanya bite, ne babirabanga bya bbeeyi ery'obuki, ery'obulamu bwabwe, ne beerabira nti eswala. Mbaka yagamba nti awwalu ma yuhasab bihi al-abdu yawm al-qiyama as-sala. Ovanga ku ibada Allah gyagenda osooka okukola mu maaso g'owekitiibwa Allah swala, wallahi infasadat. Anti walaba buzannyo, oli ku firimu, oli ku mupiira, oli bize. Allah agamba nti wattaba'u shahawaat, ne bagoberera okwagala kw'emitima gyabwe, ne bawulira be baagala. Allah agamba nti fasawfa yulqawna ghayya, they are to suffer. Wallahi bagenda kusafaringa. That's why I always say as-salama khayru min an-nadama. To be safe is better than to be sorry.
kati ayagala okubeera seefu ku nsi. Omuntu okubeera seefu ku nsi nalaba nga mugezi nnyo osinga eyamutonda nayisaawo byayagala naye nga ate mu maaso Allah agenda miranga. Tugamba nti it would have been better n'ogumiikiriza n'embeera maladhaatu dunya neweerekereza n'ogamba nti nedda ninze wa Allah wengenda okufuna empeera yange. Ensonga endala ode bweddeyo idhaaf mustawa at-ta'lim. idhaaf mustawa at-ta'lim. Sheikh abantu wallahi emistawa gyabwe levels zaabwe kwegamba te giri ddala wansi nnyo egy'okusoma. Olwaliro omwana agenda ku ssomero sheekhi n'amusomesa, sheekhi bw'amala omumusomesa nadda ewaka nga alina okurivayizinga n'agana okurivayizinga omusanga ku WhatsApp. Abalaba mubalaba akwata essimu n'agiteeka mu kitabo bw'ati, kitaye wajja mu kisenge kye ng'abikula peegi ndala bw'ati nga mulaba asoma mashallah tabarakallah mwana wange ono naye ng'asoma bitabo. Ali ku simu, ali ku TikTok, ali ku WhatsApp, awhatsappinga ne banne. La hawla wala quwwata illa billah. Omwana tamu egenda okugwako eyokusatu ate nga si yasibye ekira. Nogamba ti omwana wange bunaku mbadde nyina mu kitenge ng'akola atya munye mu kitenge ng'azaakala asoma ne bugende ku mwana wange yasibye ekira. Standard si nnungi eyo n'omugjayo n'omutwala ewalala the same n'akikola naye n'asobayo ekira n'otamanya nti yakufuula ddofe. Bw'ajja ng'osoma ng'abikula bw'ati ng'essimu agibikira muli ne yeefuula ng'asoma ate nga takola atya ali ku WhatsApp, ali ku mitimbagano, ali ku Facebook, ali ku TV. N'ozuukusa omwana asoma ebitabo ekiro n'oddayo gwe mu kisenge ne weebaka n'ateekako TV ne yeeyagala alaba oggula oluggi bw'ati nga nasula ng'ajjako social media. Nsonga nkulu nnyo efudde okubeera nga emistawa gy'abaana ginafuwalira ddala. Bameka abaana olwaleero masha Allah bukedde ku makya nga bakwata ekitabo ky'owekitiibwa Allah Qur'an wayita omwaka gumu n'omubuuzaamu nga takyasobola kubikola ki takyabitegeera. Lwaki? Takola murajaa obudde bwonna amala ku TikTok, abumala ku Facebook, abumala ku WhatsApp, abumalawa. Olwo omukwano gwaffe Allah musaasire mu butuufu yafa bubi. Twamwegomanya nga tukyasoma tuli bato kubanga tusooka okukwata Qur'an mashallah tabarakallah. Naye enfa gye yafaamu yafa bubi kubanga afiira mu mazzi wa maa dhalika makhmuru nga anywedde omwenga mutamiivu naye nga ate yakwata Qur'an. Kati omuntu ng'oyo eyasipendinga obudde bwe n'akwata Qur'ani n'atafuna budde bwa murajaa n'afuna obunya omwenge n'afuna obujoyininga ku bikoosi ebyo nebimwonoona n'ayonooneka, Allah n'amuwa enkomerero embi kubanga yafanga mutamiivu ate yafiira mu mazzi. Omuntu yali hafidhu asaaza abantu. Lwaki? Anti munnanga alina gundi gwe yeegomba, alina omuyimbi gwe yeegomba, era n'omusanga ng'ali awo ali mu bba waamu, ali mu kurapinga. Naye laba rapu kizamutuusa, laba rapu kizamutuusa yafa atya. Era Allah agenda mugamba ki nti ya Rab, ayi Allah wange. Ogenda mugamba ki Allah? Baganda bange abasiraamu, ebiseera Allah byatuwe tubikozese. Naghtanimu hadhihi alfursa, tukozese chansi Allah gyatuwadde nga tetunnamusisinkana, kubanga bwe tunaamusisinkana tugenda kaaba amaziga, tugenda kaaba amaziga. Ate nga amaziga tegayina kyegagenda tugasa abad, kubanga chansi Allah agituwadde okyali mulamu, okyali mulamu. Tulongoose, tulongoose. Olwaleero omusajja bw'abanga alina amaka ge waka nga tewali TV, seeko yoddofe naawe. Wiruta n'amaka nga tewali TV, yoddofe naawe. Omwana naakula talina simu, awo naawe yoddofe naawe, tabitegeera seeka. Lwaki? Buli muntu yamanyi bw'atambuliza amaka ge. Omuntu abeera ne TV ewaka, wootabadde abaana baneeno omanyi ebalaba ku TV, omanyi firimu ze balaba. Twalina we twali lumu ene twali ku jamia, omuvubuka omu sijja mwogera linnya era yali alina ensi gy'avaamu, naye omuvubuka oyo
alina ebintu byalabanga nga tetubimanyi. Yeebikanga kibulanketi kye bwati n'ateekamu bini mu simu ye n'ateeka mu matu n'awoomerwa. Tetumanyi byalaba nga manyetuna omuntu buli mwali bisa ali ku bibye tuife n'abooluganda naye Allah agenda n'amuvaamu ku olwo yalowooza nti pini azitaddemu bwati naye nga tezikoze zitya nga tezigenzeemu. Eddoboozi teriyitamu ogenda okkakkana nga musajja mukulu bulujja alaba firimu zino zibayita kinaakukka naye nga wallahi agenda ku jami agenda soma. Laba obudde sheekhi bw'oyonoona emyaka ena wallahi okomewo mu ggwanga lyo gasa abasiraamu ogenda basomesa ki sheekhi wamalanga ebiseera byo ng'olimu ebyo. Abaana seeka babeera mu rumu zaabwe, abaana baffe betuzaala bali ku masimu they are enjoying, bali mu kwenjoyinga. Ne weebuuza what are they enjoying, bali mu kwenjoyinga ki? Bali ku zifirimu zikinaakuka. Abaana betuzaala bennyini bajudde ku TikTok beetunda nti awulira nga ali interested ennamba yiyo. La hawla wala quwwata illa billah. Social media etutuusizaawa, etutuusizaawa. Amaka g'abantu gagenze lwa social media. Abaana bafudde, abaana balwadde endwadde ezitamanyikiddwa lwa social media. Baganda bange twegendereze, tugumiikirize enensi tugirika akaseera katono. Hadhihi dunya, baganda bange enensi la tusawi shay'a walau janaha ba'udha. Naye kabaka wawaatiro kansiri bwe kati obunyomwefu bwayo etumalira mu bwereere, etwemaliza mu bwereere. Tusinze Allah waffe, tusigale ku Allah waffe. Bangi abakozesa amasimu gano masha Allah tabarakallah litaalim ne basoma an bu'd online schools masha Allah. Ate ne wabeera abagakozesa ate nga bakozesa mu bukyamu mu bwonoonefu. Tuli fenna obudde dakika 5. Mu dakika 5 ngenda sima ensonga 3 insha Allah. Nga n'omusomesa wange atuuse, saba Allah tabaraka wa taala amutukuumire. Mwagala nnyo kino naye akimanyi. Mumumanyi? Nja mubalaga insha Allah. Ensonga esooka ku nsonga 3 zesigazaayo. Esooka hani'an lilladhina yabukuuna ala dhunubihim. Omuvubuka, omukyala, omwami ategedde nti essimu yange mbadde ngikozesa bubi, mbadde ndabirako obwonoonefu nga sigisoberako, ndabirako bifirimu ebikyamu, ndabirako abambadde obubi, abali obwereere, ne kikaabya amaziga. Naye nga kyekikaabya byobadde olaba nga biki? Wallahi bikyamu. Ekikwewunyisa nti omuntu akaaba ala umuri dunya atafiha, akaabira ebyoku nsi natakaabira byani. Omwaka oguwedde I think last year but when waliwo evubuka eryo lyaproposinga akawala, ng'akawala ako liina kawampeta. Baali awo mu kafe javaawo ne lijja ne lifukamira ne lireeta akaweta likamwambaze. Omuwala n'akakola ki? N'akasule ne likaaba. Essajja ekkulu likaabira mu haramu. Ono gwe proposing ani amukuwadde? Ani agambye okumwambaza empeta? N'oliraba nga likaaba naye ate wallahi terisobola kukaaba nga lyayenze, lyakoze zambi, terikaaba. Essola yaliiseeko, terikaaba. Liraba nga adin jidda. Ekyo kya bulijjo. Awo we tutuuse. Kati omuvubuka yenna akaaba amaziga. Kullama yatadhakkar, buli lwajjukira nagamba wallahi kullama atadhakkar hadhihi al-ayyam, buli lwanjukira ennaku ezo wallahi nokaaba amaziga. Waswahili wanasema kwamba unadondosha machozi negatiika. Naye nga kyekikaabya ojjukidde enkozesa ye y'ekitimba yali etya. Ekyokubiri kyemaliriza nakyo nabaga ebiri bimeka? hani'an lilladhina yabukuuna ala anfusihim. Sheikh, kullama tatadhakkar, oyina kiwakola omutima gwakutuma n'okola kino nga kikyamu,
ne kutuma okole kino nga kikyamu, ne kutuma olyazaamanye ofere munno omukolo otya, wallahi n'okaaba amaziga. naye ng'ekikaabya amaziga olina gwe wabba, olina gwe walyazaamanya, olina gwe wayisa obubi, naye ng'okaaba amaki. nekyensembyayo nakyo hanian lilladhina alimu anna shamsa alhaya sataghurubu amma qarib. muddu ng'akaaba amaziga, naye ng'ekimukaabya amaziga anna shamsa alhaya, ekitangaala kyakunsi kyolaba ekyo omusana mashallah gwase, ekitangaala kyolaba wallahi sataghurubu amma qarib, ekibadde ekitangaala bugenda keera ku makya nga kifuuse kizikiza ng'oli mu kabuzi. olwayiro muganda waffe Segirinya abadde memba wa palamenti agenda kuziika olunaku olw'enkya asinkane Allah subhanahu wa ta'ala. byebiri ebigambo byenasasana byenabagambye ebya imaamu ayitibwa Ibn Rajab al-Hanbali, yagamba nti ghada tuufiya nufuus wa yahsudu zari'una ma zara'u in ahsanu ahsanu li anfusihim wa in asaa'u fa bi'sa ma sana'u. bw'obirowoozako ebigambo ebyo wallahi okaaba amaziga, kubanga Allah asobola okutwala nga byakutwaliddeko tebiwoomya ttooke. osabanga nnyo Allah n'akutwala nga byakutwaliddeko biki birungi. nja kukomawo insha Allah olw'obudde, naye nabagambye njasembya musomesa wange bamuyita Sheikh Isa Kakembo, atudde wali mu kasonda wali. sheikh wange oyo mwagala nnyo wallahi. kano kemulaba katulina akatono bwe kati akatawera nakatondo bwe kati, wallahi basajja awo sheikh, wallahi ogera nondaba nonegumba nga sirina kyenina nate nga ffe twegumba abasajja abo, wallahi sheikh abo bakadde baffe batujja wansi nga tukyali bato, wallahi batatuyazaamanya ne batusomesa. nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga batukuumira. era wallahi sheikh bo basiga, sheikh basiga wayahsuduna zari'una ma zara'u, basheikh basiga. era nsaba Allah akkiriza okusiga kwabwe. kati byebino ibala byemukola mutya byemulaba. ako mbadde sinza butakayisaawo, kubanga sheikh wallahi hakikatan musajja mukakkamu, musajja mulungi, musajja musomesa wa umma. wallahi nsaba Allah amwongere obulungi, abeere nga amugulirawo, abeere nga amutaasa abalabe be, abeere nga amugulirawo buli kimu kyonna kyayagala mu birungi. Allahumma amin. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بارك الله فيكم. ngawe nabategeezezza kansubire tusoma siwe kiri sheikh saba Allah akkirize. ngawe nabategeezezza